Omusujja gw'ensiri bwe bumu ku bulwadde obusinga okunyigiriza bannayuganda. Mu 2019 abantu obukadde 13 be baakwatibwa obulwadde buno nga ku bo abantu 4,000 baafiirwa obulamu bwabwe. Emiwendo gino giraga nti Uganda y'emu ku mawanga akusemazinga wa Africa agasinga okutawanyizibwa omusujja gw'ensiri. Ku lunaku lw'okulwanyisa omusujja gw'ensiri olukwatiddwa olwaleero, minisita w'ebyobulamu Dr. General Acheng agamba nti bakwongera amaanyi mu kunoonya ensimbi okulwanyisa ekirwadde kino. Ono abadde Munyonyo gy'asimbudde empaka z'obugaali ezitegekeddwa ekibiina kya Rotary nga zigendereddwamu okusonda ensimbi saako n'okwongera okumanyisa bannayuganda ku musujja gw'ensiri. Whereas it is true that the budget for malaria is heavily supported by donors, it is also true that the government of Uganda has been increasingly adding resources for malaria. Kyokka agamba nti n'enkolagana yaabwe n'ebitongole by'obwanakyeewa nayo erina okunywezebwa kubanga bikola kinene okwanirira kaweefube ono. The partners will support the test, treat and track component, and that is why some proceeds will be going to procure RDTs as well as the component for bed net distribution. Ensimbi zino gavumenti esuubira okuzikozesa okugula n'okutuusa eri bannayuganda ebyo bikozesebwa mu kulwanyisa ekirwadde kino gamba ng'eddagala saako n'obutimba bw'ensiri. My appeal to the entire community in Uganda is for you to ensure that once you get a net, you use it consistently and correctly. Wabula Acheng talemye kujjukiza bannayuganda ku kirwadde kya COVID-19. We must protect ourselves. We are beginning to see a resurgence. We are at the foot of the resurgence. Abalala abafuddeyo okukwasizaako mu minisitule mu mulimu guno be basomesa ba saayansi nga bayita mu kibiina ekibagatta ekya Science Teachers Initiative. Bano basazeewo okusomesa abayizi mu masomero ku ngeri gye basobola okwewalamu ekirwadde kino. Twasalawo nga Science Teachers Initiative okuwandiika obutabo buno nga twagala creating awareness ku bulwadde bwa malaria mu baana abato bategeere omusujja guva ku ki, omusujja ngufuna ntya, nsobola otya okwetangira omusujja. So ebintu bino byonna ebiri mu butabo buno. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.